abayimbi bambwa. You people, let me tell you something. Abayimbi bambwa. That's why chimwe kitawanya federation ye waggulu butasoma. Because I've been hearing a lot of lugambo going on. Tekitawanya abantu awo because obutasoma buli ku federation yawo mbu obutasoma bungi nnyo buli ku federation. So n'olw'ensonga ezo sajjagala bigendamu nnyo because so many people are going back to school okusoma. Ate simanyi lwaki abantu abatasoma baagala nnyo okukulembera abaasoma. Simanyi, I just don't know. Tuve muno nonsense wogamba muno simanyi obukulembeze buva eri Katonda. My friend, go back and study. Dayo osomeyo ka certificate, osomeyo ka diploma, osomeyo ekitegedo jengo elevatinga. Me like Geoffrey Rutaya yaddeyo n'asoma and now is in parliament. Njagala nnyo mami Irene Namatovu okitegedde, sister wange mukulu wange. She went back n'agwa ebibuuzo era n'addamu n'asoma kati yayita. Okitegedde ekintu ekyo. So many people are going back to school. So obutasoma buluma bukulu, my friend. Abayimbi muddeyo musome ne IQ yammwe egenda kukyuka. Mukitegere ekintu ekyo. So moving on, abayimbi babi bambwamuko. Lwaki ompadde ekifaananyi kya Kenzo? Kenzo yaddayo n'asoma. Ali mu kusoma agenda tuula senior 4 because the story gye mmanyi ku Kenzo mbu ekyamugano tuula senior 4 ku Lubiri mbu yali talina mpapula za P7 ate nga okujjuza senior 4 ina okuba n'empapula za P7 kati mbu negenda kuleeta Frank Antambi atunyumize kuba ye obi wa Eddie Kenzo. Frank Antambi yaŋŋamba mbu Kenzo ono nti bagenda otuuka okujjuza empapula za form 4 nga bakyusizza principal wa Lubiri. Principal Lubiri gwe bayitanga yali about academics kyokka tule yaleeta ba Kenzo yali about thriving in excellence n'ebisigadde naye Kenzo wankubidde akaza sebo tompa VICTORRUZ nga soko mpe suuti ya Kenzo sijja kukola show nange ŋŋaanyi mpe suuti ya Kenzo onzija otya ku Kenzo wange nompa VICTORRUZ ne suuti ya Kenzo yo mwagirabye mmwe bantu mmwe gyayambadde nga gezo meeting omukulembeze sebo Martin onyinza oleseyo VICTORRUZ nawe obutasoma bukuluma nawe timanyi kati obutasoma I don't know why even my boss gave me to work with such people. Kale kankole kyoyagala ate munne bagamba tokayana na goli mu kyuma ate nakola ki. So Martin aleta onzijayo n'obusungu nga bukutta omanyi naawe onyiiga mangu. So VICTORRUZ oyo gwe mulaba badde atubuze ku maaso after coming back from the break gye yali yatekinga. VICTORRUZ abasinga bali bagamba muno waliwo ekikazi ekikulu ekyamuwasa Jinja Boy ne VICTORRUZ olege muno yali agenze kwetegekera mbaga za kyabazinga n'ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. So VICTORRUZ yakomera n'atugamba muno ya initiatinga love music ono mu Uganda ne ngamba naye akavubuka kano nako nno mukwewaana kususse mbuno obuvubuka obuto the likes of VYROOTA aninowuni lyamu voice VICTORRUZ ye VICTORRUZ ekinyumiddeko agambye muno tali mu ntalo tagenda kayana nabo tagenda kayana n'abavubuka bano because ye initiating ekintu n'abaleetera style eyo mu generation ye kasitadika ka generation awo ne mumusonyiwa kwamadde nzijukira VICTORRUZ agala kwepima ku basajja nga ba radio basajja nga ba Aziza Zion. Anyways nagambye mu generation yawe ne ngamba kale. I remember the last time I saw these guys perform on the same stage yali ku bali bazita zino gwe award za government ezaali ekolo bali bazita batya jembe olwo bya award awo byali awo ekolo ku kisaawa awo nga bagaba abantu bagabawa bya dungu ebyali awo bya award nga tebitegereka gali malya gansimbi. So VICTORRUZ ono agamba tali mu ntalo ye initiating ekintu mu generation eno kyovula muno buli avaayo ye comparinga ku ye ne tugamba kale no worries. Ne VICTORRUZ atugamba mbuno tagenda kuwala na muntu n'omu wabula baba yayagala bato ajje babatolinge ne ngamba kikulu mwenna muyimba. Ne VICTORRUZ agambye VYROOTA alekerawo mukopa agende ayimbe ne ba aninowuni n'abantu we bato because right now ayinza okuba yaliko naye ayimba akekema ne ngamba VICTORRUZ tolina luyimba lutambula uganda so gamba banno nga bw'oyimba okekema. Anyways katole VICTORRUZ atubuulire ne gy'abadde abulidde naye nze ngambye producer nge singa VICTORRUZ right now kunfaana naye n'engeri gye yeeyisamu singa amitinga John Black basobola okukola duo enungi eya radio ne Weasel kati nga VICTORRUZ ye radio then John Black nga ye Weasel kisobola okutambula kula ino globals guneno naina kalawuzi katono producer tekikola ne kuwona ani asinga munno ebitabo ani asinga otegerera munne kubanga eri side
radio yategeereranga nnyo Wizo kati eno side ku VICTORRUZ ne John Black ani ayinza otegeerera munne laba amanya n'eddoboozi nze VICTORRUZ Ginger Boy the Nile Prince Love Legend. Wafidde akayimba tutandikirawo akayimba kaafuuka ensonga awo nga tugenda mu mikolo gya Kyabazinga tutandikirawo kayimba nataka yimba nga kwambadde ndudde nga sita music, so I had to put up n'akakomawo kati, so of course ndi muyimbi okomawo tekirina kuba bigambo, terina kuba just bigambo. No, olaba generation yaffe eno waliwo ekintu ekitagenda kyuka. Nze natandika okuyimba na lookinga mu kitaliwo mu market mwekyo ekiseera, so nakomyawo love music, life music, story music, music alina communication, music ya inspiring back to life. So in our generation, in my generation, tewali mwana akikola, tewali muntu akikola, so I had to pick up that duty because we see chikola then ani akikola. So when I did it, abana bangi ba getting inspired. The sake of my brothers Liam, Unknown, VYROOTA now naye acidic vocals bangi n'abalala bemutana bategeera naye nga kyonna kyali kuva nti someone took that responsibility n'agamba tusuliridde nnyo communication, tusuliridde nnyo inspiration music, you know. So ekyo kinfuula nti newemba nsirise nga sitadde music, they always have to talk about me somewhere, somehow, because nze pioneer wa kino ekintu nti they have always to relate. Yeah, like I'm the pioneer of the inspiration and love music of my generation. So buli mwana ali mu kuyimba omukwano, buli mwana ali mu kuyimba inspiration music, life, day to day life music. Lwaki aba viewing nga tebasubscribing abali otulaba mulowooza lwaki? Omuntu yenna wavayo na bragging about numbers. You have to look up to the followers balina ne subscription, mostly YouTube. Wetuba twogera ku YouTube blood tubimanyi bino ebintu lwakuba nti ffe twasalawo okusigala ku reality, tukolere ku byaddala kitegeera. Salyagadde Victor yola kosanze filters ne kuba kuki because ojja kuteekako filter ku simu social media abantu balowooze nti Victor wa brown ate omwana akusange ni reality agambe kyali bulijjo omuddugavu okitegeera. So nze Victor nze njagala nnyo okusigala ku mulamwa, okusigala nga ndi real. Why do you think these people are having